ono ye Muzeeyi Kyeyune Paulo. Muzeeyi Kyeyune Paulo agamba yagula ettaka ku mukulu munne naye mukulu munne yafa dda. Kakati n'endagaano naye zaamubulako, naye ekirungi ekyapa yakikyusa n'akizza mannya ge. Naye abaana bagamba nti engeri gye yali mukwano gwa Muzeeyi yamuteresa ekyapa, Muzeeyi Kyeyune n'akola olukujjukujju n'akyusa ekyapa. Kakati abaana essaawa eno ettaka balyagala bimutabuseeko. Muzeeyi Kyeyune tasaanye kweraliikirira kubanga ffe mu mateeka obujulizi obukakasa obwannannyini bw'ettaka kyapa. Oyo muwandiise mu kyapa nga ye Mwami Kyeyune bw'ali ye nannyini ettaka eryo. N'olwekyo abaana bwe badde awo ne bakuba enduulu ne babaako ebisongovu bye boogera byonna byappa kubanga ekyapa weekiri ate kyogera mannya ge. Ekyapa kya muwendo nnyo okubeera mu mannya go okuggyako ng'omuntu aleese obujulizi nti okuwandiisa ekyapa ekyo mu mannya go kyakolebwa mu bulyake kye tuyita fraud. Y'ensonga yokka esobola okuviirako obwannannyini obwo okusazibwamu. Naye bwewa nga tewali bulyake ate obulake tebwogerwa buleetebwako n'obujulizi ate ne butwalibwa na mu mbuga z'amateeka. Juzi bwe nali wano nabawako ekyokulabirako ekya Mwami Peter Ssematimba yaliko mmeeya waffe wano mu musango gwe yali adadwankanani muwala wa Ssebalu gwe nabategezaako mukyala Themi Nakibuuka. Nga ekyamazima Ssebalu yafa ng'ekyapa kikyali mu mannya ga Ssebalu. Bw'amala okufa Ssematimba n'akwata transfers n'azitwala Mulanzi n'akyusa ekyapa ne kidda mu mannya ge. Bali tebakaayana nti yaba nange oli yali amaze okufa. Kaakati tekisoboka. Ne Ssebalu yali kojja yali taata omuto owa Ssematimba. So era alina bwamira waba bakozesa omukwano. Tekisoboka. Amateeka tegateeka kkomo ku transfer erina kukyusibwa ddi. Omuntu asobola okuba nga nannyini ttaka yamusayinira transfer naye nga teyatuukiriza kukyusa bwa nannyini. Era bw'abitwala mu lands ne bakyusa ne bateeka mu mannya ge nga Mwami Ssematimba bwe yakola ate talina mateeka gamenye. N'ekyo ne Mwami Kyeyune oyo kisobola okuba nga yakyusa ekyapa ng'oli munne mukulu munne ng'amaze kufa oba nga ne mukulu munne yali tannafa. Ekikulu kya byonna mukulu munne bw'aba yasayininga empapula mu butuufu bwazo ono n'akyusa ekyapa ne kidda mu mannya ge. Abaana byonna bibaliko byappa. Mboozi buboozi ajiwulize buwuliza era agende mu maaso akozesa ettaka lye nga nannyini. Okuggyako nga bamaze kugenda mu mbuga z'amateeka ate naye bagenda okuwona biseera. Embuga z'amateeka ziyinza kubayamba singa baleeta obujulizi nti okuwandiisa ono ekyapa mu mannya ge yakikola mu lukujjukujju na bukulupya. Naye bino ebyokukonjera nti alaka yali mukwano gwo n'okozesa omukisa gw'okubeera mukwano gwo ebyo mboozi buboozi. Abaana babawa amagezi bagende bakola ebyabwe.